Lelo mu Jako Akawuuwo. Oyagala ni kufe ffenna kunze n'ejjengo. Mwena mbagala pastor. Oyo omukazi bakuza Sonyonga yamuguza atolonera lunaku embwezo bakuza bagule lwaki batumanyira baguze bagule ezo mbwa. Aha Pastor wanji wansabira nenzala omwana omulungi taata wa mwagala nnyo eyo figa ya Pastor Jengo tenoonya baby eyo tenoonya teginoonyeza okakasa are you sure? Lelo mu Jako Akawuuwo. Badde ndi awo nga wenvudde wennyini taxi weze netomera sino twake badde eri awo yapakinze nesinze okunuma nti beba badde alimu badde alina ecupa ya ambulance nga kondakita alina ecupa ya UG mazima togeze taxi zetulinye ekiro naye nga driver alina amugyemu nga yenna awunya omwenge nga yenna atamidde ne kondakita alina atamidde naye moyoka engeri gyevuddemu eyise empiseeko naye nga nesibadde nebasi. Lelo mu Jako Akawuuwo. Ababoda bangi bagenda ne beveeyo mu byalo ne bajja ne batandika boda nga tamanyi boda kyeki, tamanyi okusala roundabout, tamanyi nti bw'oba olaava mu roundabout g'otanagituukako olina okuyimirira oli n'asala. Gano n'amalala getuleese mu Jako Akawuuwo. Tano wakwade Pastor Jengo semyekoze nesi alina abakazi be balina omwekwanira alina beekwanira. So si be balina omwekwanira. Oyo omukazi alaga okuba oyo omusege kubanga emisege gye gyekwanira abasajja.